Bawala basinga bali mu kusireyinga bali mu kutunda bintu byakweyerusa bali mu bizigo bali mu business bwezi gwomuwala omuto wakiwaje wasalo noganze sente zange kanziteke mu furniture ya kuba nalabanga bintu ebiri ku market ngate zinetaaga okongera ko omutindo nga zinetaaga okongera ko omutindo okusukuluma kubaki kubalala abantu baba baseera ebintu nze najja kusuubuza abantu gwe kyonna kye bakuseera ononyako buki bunonya bbeeyi eri affordable ngate ebintu birungi birwawo entebe gyogenda otwala otuleko okowe ogabe ogule endala banna ene entebe eri wano sogibuukirako emirundi gye njagala gyonna osogibuukirako emirundi gye njagala kati olabe tutandikire ku zino eziri wano tandikire wano eno bagita off white eno bagita v shape erimu off white color bagira batya v shape yeah erimu off white color yeah eno color bagita off white abalaba bagitunda nno kakadde nenze njitunda emitwalo 75 joke ja Uganda aze sikulimba eno bagitunda kakadde gogitunda meka 75 ate agula nyingi tuteesa lwaki gwe ovudde ku beeyi y'abalala bali gwe ofuniramu bali batunda kakadde otunda 75 ensonga yange ya buli omu afuna ekirungi ate ku affordable price abantu batyanga bino ebintu nga bamanyi nti no bya bbeeyi nnyo tetusobola abantu bayagala nga bamugulira abazadde baabwe ebintu nenga bya bbeeyi nnyo kati tuna ne packages nga kamu kyenda nkujuliza ennyumba yonna eyo Ottoman gyogambye Ottoman eba ekola ki ku buliri abasinga batereka mu tawulo zaabwe abalala batereka mu tawulo obutono obutawulo obutono enkumbi bazitereka omwo ekirala waliwo omugaso gusina kuwulira mukwano gwe yakava esaudi sobola okwebaka wano booti soko je soko twebakiremuko wano bwe wati nze ati gwe mugaso gibanga kale gibanga tulaga ngomugongo gukuluma ng'oli bwoti jangu wano bwe wati soko binga ebakamwa tulabe aha kati mdoza mulaba wano ng'omugongo guba gukuluma nga webakako what flat okirabye ekintu ekyo kati gwatandika nakakina stool emu oba kati mwe inspiring watandika ngo kastulu nedda satandika na kastulu watandika na kina ntebe nga 2 singa 2 natandika n'entebe eziwerako inspiration mukudda mu furniture wajjawo yali atunda bibajje jjajjange yali tatunda bibajje naye nga we nakunnyonnyodde nze nalabanga prices eziri katale nga ziri high ate ebintu nga bantu basobola bifuna ku affordable prices ate nga ne capital mulina nengamba wakisijja abantu ne mbasuubuza ku bbeeyi ey'obusuubuzi nga nnungi ate nga nekyembawa kirungi kale tulina engombo egamba zizina ensonga 15 z'olina okumanya lwaki wandibadde ogula furniture oba n'ebyomu nnyumba ku Apple Furniture Makerere Kavule. Ono sina content yekka wabula tulina okumanya naddala biki bye tutwala mu mayumba gaffe oba akatuusa entebe mu nnyumba ng'ekwegezaamu okutuga oba akatwala emmeeza wagitadde n'osanga evuddewo emmeeza zirimu ebiteegaze mugula mu bikadde gula ekintu nga kipya okitwale mu nnyumba yo kaakati wano wendi ndi Nena Kiara CEO Apple Furniture ensonga agenda kuzitunnyonnyola okati onjogeddemu nga weeraga oli owabukedde ng'agamba eddagala lya jjajja naye ng'ogamba otya ndi bulungi ogamba otya webale kunyirira webale kusiima mwebale kunkyazako ku Apple Furniture olunaku olwaleero ngambye kanzije ndabe ekintu bwe kibeera ng'oli ku Apple Furniture ddala bituufu batulaga bituufu oba si bituufu nengamba kanzije obulamu buli butya bulungi mpozi obona amanya bampita Mrs. Apple buli owuli ekigambo Apple ng'omanya kiba kya bbeeyi nnyo yensonga lwaki nzize wano kaakati nga tetunabagenda wala Apple Furniture ng'ogyeko nti nze mpulira nti furniture mukola ki mutunda ki era biki bye musuubuza abantu ife tusuubuza ebintu by'omu nnyumba byonna bitanda ntebe center table buli kimu ky'omanya furniture aw'omu nnyumba ate omulungi ate bbeeyi yaffe togenda gisanga walala wonna tewali gy'ogenda sanga bbeeyi yaffe wantu walala wonna
muwala omuto abawala abalala basinga bali mu kusireeyinga bali mu kutunda bintu byakweyerusa bali mu bizigo bali mu bizinensi bweziti gwe omuwala omuto wakiwajja wasalono ganze sente zange kanziteeke mu fanicha ya kuba nalabanga bintu ebiri ku market ngate zinetaaga okwongerako omutindo nga zinetaaga okwongerako omutindo okusukuluma kubaki kubalala abantu baba baseera ebintu nze najja kusuubuza abantu gwe kyonna kye bakuseera ononyako buki bunoonya bbeeyi eri affordable ng'ate ebintu birungi birwawo entebe gy'ogenda otwala otuleko okowe ogabe ogule endala banna eno entebe eri wano osogibuukirako emirundi gye njagala gyonna osogibuukirako emirundi gye njagala kati olaba tutandikire ku zino eziri wano tutandikire wano eno bagiyita off white eno bagiyita v shape erimu off white color bagira batya v shape yeah erimu off white color yeah eno color bagiyita off white abala bagitunda nno kakadde nenze njitunda emitwalo 75 gyokka egya Uganda aze sikulimba eno bagitunda kakadde bwogitunda meka 75 ate agula nyingi tuteesa lwaki gwe ovudde ku bbeeyi y'abalala bali gwe ofuniramu bali batunda kakadde ensonga yange ya buli omu afuna ekirungi ate ku affordable price abantu batyanga bino ebintu nga bamanyi nti no bya bbeeyi nnyo tetusobola abantu bayagala nga bamugulira abazadde baabwe ebintu naye nga bya bbeeyi nnyo kati ffe tulina ne packages nga kamu kyenda nkujuliza ennyumba yonna kati kansooka embuuze eno v-shape nga bw'ogambye ejja bweti yonna oba otundako eno yoka emitwalo 75 nedda yeri 5 seat enetuuza babiri nenetuuza babiri enetuuza mu mukala yonna gy'ojagadde yiri wali ne mu cream oba oyagala blue oba oyagala grey gwe nkubirako obukubizi ajagala mu green ojagala mu grey ojagala mu blue ojagala mu people power our power red byonna buli omukala ogifuna kino wano wenkubuuliza zino entebe abasinga batugamba nti aba furniture abasinga mummwe mufuna bufunye already ebimaze okukolebwa nimubireeta ku maduuka gammwe ku showroom zammwe eno ku Apple Furniture kiri kitya fe ku Apple Furniture entebe tujjeekolera okuva ku frame okuva ku ground nga fe tujjeekoledde era nkuweerako ne guarantee nti entebe kyotute kituufu kyenyumidde wano nenkugamba kyekituufu entebe tuzeekolera ate ne tuzisuubuza abantu nowakamukamu ojja n'ogikola ki n'ogyefunira ate oba otwala nnyingi tuteesa tuteesa mpozi egwani Miss Apple Mrs Apple anaye kati bigenda kuntabula kati ntwale kiriwa kakati dine dilo libulako kyo kubanga lino liggwayo weriti kati wabulawo ki wano dine dilo wano wabulawo center table yeri wabweti center table weti mukala joyagala mukala joyagala mu type yona joyagala kati center table okumala ediro mba netaaga kinaki okumala ediro wetaaga entebe wetaaga center table wetaaga TV stand wetaaga ne cupboard ka TV stand cupboard bya nja kati njawulira kati nyina ne package nga kukakade kamwe emitwala nangenda kuwa entebe ya 5 seater nkuwereko center table nkuwereko TV stand nkuwereko ne cupboard just kakade kamwe emitwala ana kakade kamwe emitwala ana kikola kikomaddi oba promotion eri okati sawa kino tekikoma wojira wonna kakati njagala tutunulire wali tujayita side eri nenja soke tunulire zino entebe ziri wano otunyonyere ku ntebe zino eziri wano kuba zonna zirabye dda wano kati eno gye bayita kikaaki eno bagita armrest eri mu color ya green erina cup holders bino wabita cup holders osobola okumuzaamu ekyokunywa kyo in case toyagala kuwumuza ku meza oba kameza kakuli wala oba ina kyonywa ka glass ko oba ka wine oba katunda omuzaane n'aka glass ko ino bagita armrest ya 5 seaters era naye tuuza abantu batano wene tuuza babiri ne babiri ne wali omu wonyiga mwaka bindo omukaaga tebatuuza batuuza kati waba yagala n'omunana batuula mweno batuula kati ejirako ki entebe eyo ejirako obutto buno bukwesiga bali obutto bugirako neere ejirako obutto buli bugiramu bugiramu okay kati tunyonyere ku buno obuntu ndaba bubeera bwe buti mu line nobuba coffee tables kaseti konna kano kolaba nkakwa ku mitwalo 4 gyokka waliwo nalaba nga bakatunda kakadde bukamu bubiri busatu emitwala nokawulira kagumu ne obo yagala kano nozo obulira just cassette kalamba sete beramu obumeza bumeka wale beberawo bubiri nga kano kaberamu bubiri kati ate kaneno kasatu mu 5
akasete ebbiri then kano ka mitwalo 4 byonna tubisanga wa ku Apple Furniture factory prices mujje kati sagala otugenda mu season ya naku nkulu toshaza bagenyi wuwo ngate entebe ate simama musoke mugendeke wanaiba kano ka dining kalabye ne kanyumira kati kano soko ofuneyo kali akatebe tulemukko tula mwako kakati eno buli nsonde itulako omuntu kano katuza abantu bana kantu kali mu sente meka bwe kati akano kali just kali mitwalo 68 ngabwe kali wano ngawe kali hano bwedda ndabango obwo abana batati nda nange njamu bulungi nange nzi fena tujjamu nawe kusinga kajjamu ina musajja wange eyo simanyi oba jamu musajjao njamugezesa ojamugezesa kasitula kilo meka katebe kano kasitula ne kilo ebibiri ng'otuddeko kati eno y'abantu bana ejunda sente meka 68 mukazi omwana w'obuwala ongambye ki ekyakusikiriza okujja mu bino ebibajje kuba ndaba abaana ab'obuwala n'ebibajje muli muti nze nkulaba ku TikTok bannange jja nkuwa eddiiro nga liwedde anze nalaba ku marketing abantu ate nze nga solo bikola ebintu nga birungi naye abantu nga babibaseera nenga maze kangende mbasuubuze ate ku bei ensamusamu ate ebintu nga birungi abantu batyanga ogula furniture by the way nga bamanyi nti furniture wabagagga bokka ne furniture li affordable to everyone abantu bati ebintu by'omu nnyumba nti bya bbeeyi atulabe entebe ngeeyo olya osanga oli n'agigamba nti kakadde kamu 8 ebintu si bya bbeeyi ebintu si bya bbeeyi wano tutunda ku factory prices katudde kweno entebe soke tudde kweno wano ddiiro kati ino ddiiro liba liweddeyo kati kuba kulanga ka TV stand ke kabulako kulina eddiiro lijjule kalisike ka TV stand yako kati ene meeza kati oba njagala kujja wano nga njagala bubeezi meeza yokka ngeno meeza yokka ene meeza njuwa ku mitwalo 28 gyokka 28 gyokka center table ku mitwalo 28 mu 8 mbanji funa obo gifuna kati zine entebe nnyonnyola ku kika ky'entebe zino ze ene entebe bagita Chesterfield eri mu leather bagita Chesterfield eri mu leather ngomu emitwe gya high density ojajjebakako ojajjibuukiramu najibuko ali ogule omufaliso gwa high density osootulamu n'owulira ku high density yoli high density ategeeza high density omufaliso guba gugonda ate guba mugumu nga ne bw'okola otya wala abantu abamu babaguza entebe ne zigwamu emijo emito tegiba gya high density emito gya high density gwe muto gwobuukirako n'okola kyo ne gukomawo nga tegusse wadde n'akatono n'akayita Chester bagita Chesterfield eri mu leather so ogikuba mu kala yonna eno just $1,200,000 Cheki gifuula ate yebbeeyo kwawukana ku ziri zetu eno entebe eno design oja Chesterfield ya leather ngumu bulungi era ogiraba nti erina amagulu ga gold amagulu ga silver gali metallic tegamenyeka gali metallic eno bagitunda million nga 3 naye gwogitunda meka kamu 2 mujje banaye mwegulira ebintu kati ndowooza mwe mutukoledde and this is the best design by the way eno design this is the best design eno design eri ku market eno design enungi nnyo era yayanula bangi era abantu bazityanga nga Manchester Field ziri mbukadde 5 bukadde 3 naye nze kwa Apple Furniture njaji kwa kadde kamu $2,000 ate era still nga tuteesa era wojja tuteesa ngabo tugenda wali bigenda nga twasomera enamba nga batudda wali namba y'essimu ya Apple Furniture tusabalagire no balagira tuliwa tuli located Makerere Kavule opposite Total botuka ku Total ya Kavule mutikudde emfalisi zikole ntebe jiji uyo sponge soko balaga abantu sebo najiba abantu balage mutikudde emifaliso kati gigenda okukola entebe esigeze kiri kyawadogera nti entebe muzeekolera wanene sebo ezo ebimu ku bintu material gwe tukozesa era olaba emifaliso mirungi yesebo najibu akati twongera okunyonyola abantu Apple Furniture esangibwa Makerere Kavule bw'otuuka ku Total ya Kavule otunula butunuza ekyemmanga waliwo washing bay then mu washing bay mwenyini mulimu ekipande dozo kirengera kiriko Apple Furniture era ku kipande kyo kyennyini olengera ekirala munda just oyitamuko mu washing bay katono ate twaguddewo n'edduuka muno mwe tuyimiridde najibu balage tuyimiridde
wali osookera wali wali Najibu so mu washing bay mwennyini mulimu ekyo ekipande kirikira Apple Furniture ate era ne wali twaguddeyo branch empya eri wali mu maaso opposite wenyini opposite total nawo tulinawo branch wenyini nyini tulinawo edduuka wali mu maaso era tusobola tujagendawo kaakati bannange material atuuse kati mugenda kukola emirimu gyonna sebo lindako sebo ndowooza olaba ebintu bannange bikolera wano katugende wano Miss Apple tudde side wano tulabe ensonga bwe zitambula nga material ayingidde tebatukuona bannange kaakati eno entebe gye bayita batya kati tuula wali tuula jangu Najibu jangu kati eno entebe gye bayita batya eno nayo bagita Chesterfield naye kati eno Chesterfield yali mu lugoye si leather eno yo njitunda emitwalo 88 gyokka mitwalo 88 zokka bwojjangu n'emitwalo 88 wetwaliyo Chesterfield mu kala yonna gy'oyagala nedduuka erya material wali ow'engoye ojja n'olonda ne material nga bw'olaba bali mu kutikkula bintu era ebintu byonna babikolera wano kati eno gye bayita Chesterfield eri mu lugoye ano njiza amanya g'entebe ogategedde ggwe ssebo Chesterfield kati ogane eno gimpita ku sente meka just 88 gyokka nto 88 ate omusuubuzi tuteesa omusuubuzi yakuteesa tuteesa omusuubuzi okay kale njagala tuddeko wano munda tulabe tugenda yitawa banene tunajaawo banene b'omu kibuga banaye mutuleke tufune we twenyigiriza kati waliwo dining eno saawa zino olala tukulira mukadde mu kyalo emeeza bweti omuti omugumu guno omuti mugumu nnyo gusobola ositula kiro zonna ez'abantu bonna obwana obuzanyire wakane bwalampa ku mmeeza bonna bulinnyako oba bulinnyako 10 tewena emeeza eno kyeba eno just y'abantu bana eno ya mitwalo 55 gyokka 55 zokka eza Uganda ayofunya dining eno 55 zokka 550 mitwalo 55 osobola okujja newefunira emeeza eno ya dining wano ku Apple Furniture nagamba n'ensonga 15 nsonga lwaki wandi otugulako wano Apple Furniture wano Makerere Kavule wetuli kaakati omanyi ensonga lwaki nze wano bano bavubuka bakyali bange bw'olaba omuvubuka ng'alina kyatandiseewo muwagire essaawa zino tulina okwewagira kati nga bw'olaba awo enteekateeka zigenda maaso kati njala tugendeko wano eno naye Chesterfield eri mu kala ya brown nayize zino banaye eno gye bayita Chesterfield eri mu lugoye lwa kala ya brown kala ya brown yes eno coffee brown bagita coffee brown 88 zokka 88 yemu neeri gujasa olugoye lwe lukyuka gwe welondera tulina edduka ly'engoye wali owelondera olugoye lw'oyagala n'ogamba nze bankole mu luno olugoye si byakusanga ng'entebe ewedde n'ogamba ezo ze ziriwo nedda gyoyagala ne bw'ojja n'ogamba nze ziriwo kala sizaagadde nsobola okukolya kala yonna gy'oyagala oleka odayo gwe tofaayo kyakutusasula osasula etuuse ewaka lindako ekyokutusasula osasula etuuse ewaka osasula ebintu bituuse ewaka ku mulyango ogwo si byakujja mbu sooka otuwe sente nedda ssebo gwe odalinga otuwe kyoyagala oŋŋambe nze njagala eri mu kala bweti osasule kutuuseko ku mulyango ewaka osooka kulabako kati ngenze wensinga okwagala naye nga sinabagenda wali njagala tusooka tutunulire kata eno gye bayita batya eno bagiyita corner sofa eza terimu ekkoona bweri eweta wali nekkoona erina eno kkoona bagipanga bulungi eno erimu dina eno kkoona etuuza abantu 7 n'omwenda batuula mu kubanda omwenda ne 10 ne 15 kati bw'osanga omuntu omutono nga nze n'abiri tutuulamu kati ogambye gwe omutono kati sipaayi ezo ensonga za gavumenti tozirungiramu so kati eno eri mu sente meka corner sofa ate badde njise corner store ne bei yayo jana kusesa kuba ya 88 eno bweti nga bweri ya 88 yes abalaba kitunda kamu kitundu gwe kitunda kameka 88 bagita corner sofa yiye na cup holders oteeka muno najibu eno tejjaawo emito giwulira kati eno newogibuukirako
nozo giraba omanya bana mchalo manya mama ate manya banu baddugaza ne bwoli nyamu ne bwoli nyamu nobu kato guno muto gwe bayita batya baguyita gwa high density kati wano mbeera nkola ki ana guno omulimu gwe nafuna nagwo banna kati abaana ewaka balowooza mbu taata ali yali biza ali mu kukola kumba ali mu kubuukira mu nteezi yabagaana okubuukiramu temulaba content ono banna abali eyewaka so devotion tutunda ebintu ku factory prices gwe buli kye bakuseera onoonyako obunoonya omuntu etujja omuntu ali eyo ng'ali bweru eyo ayagala gula bintu bye babitwalira ab'ewaka nga bituuse mu bulungi bwabyo agenda kukola atya naye asobola okukola by the way divorce mbadde nfuna orders nyingi okuva abantu bebolu bampagidde nnyo nga gye nkomeza abantu abali kubye babadde nga bankubye ne bangamba tolya mama wange kino mu kyalo and they were happy because I delivered ate bambi babadde basindikanga ne ssente then ne basindika nangamba you sent to my mother in the village ne musindikira ate era bangi nnyo abalinayo ssente zaabwe nga bangamba nze wenzija ebintu byange bikole ngenda bikola ki ngenda bikimanga ntuusi linda oli asobola okuteekuwa ssente n'agamba nze nja kubigula nze mbagamba sasula nga mbikutuusizaako oli nagamba nedda Mrs Apple nze ngenda kuwa ssente okole ebintu byange then nze ngenda bikimanga nzize era ebintu byabwe weebiri waliwo babooking edda bali bweru babooking adda ebintu byabwe already weebiri era we batuukira mbibatwalira direct bagamba nze njagala kubimpa nga nkoze eki nga ntuuse okay mu myaka nga gumu ebiri maaso ndigamba nti nateeka ku etoffaali ku leading brand mu ggwanga gye bayita Apple Furniture because this is the first growing Apple Furniture oba giyite furniture store mu Uganda ate nga abavubuka batoye bagirimu so kati wano wendi tumaze ntudde ku ntebe gye bayita batya mpozi bagita kona sofa tugende wali kuba awo bwe wali emikolo wabeera emikolo emikulu egy'okwalula abalongo kakati mbadde nsaba genda side eri kati genda side eri jamu engatto gende ku buliri genda ku buliri jamu engatto genda ku buliri weesigame benga nninze nedda weesigame bwoti ku piro awo bwoti kapiro anti bwe mba mutulinze mu buliri oketeekaawo ku bisambi kati nsobola nnya wano n'enzija eyo kati ngati nze nzija beera mu mbeera nga nninze kati bannaaye omufaliso gwe bayita batya guno guno mufaliso najibu guno gwali ononye gwa 8 inches gwa 8 inches nazo tuzitunda wano ku Apple Furniture guno guli mu sentime guno guli mu just mtwala 5.7 8 inches musajja wange babbooli bannange nakugamba lindako gula ebintu nabayina ebintu ko kirabe sound kwali awo bane kayuzizo just kaveera kaveera kakati buno buliri bwe bayita batya buno buliri banange buno buliri babuyita kirodi babuyita kirodi eri 5x6 eri full bed kiri 5x6 ejirako kinaki ejirako gana amataala lwakuba sibikiteriiwo waneno lindako ejirako obutaala gana amataala gagendako just lwakuba sekretary eri wala mbadde sinaba kujinsatinga mu bulungi wano era oteekako awo olaba wonyize switch gana amataala gagendako obulungi then kugirako side drawers then kuli kugirako eri bagita ottoman kuliko switch kuliko amataala kati ejirako kinaki amataala ejirako amataala ejirako ottoman ejirako ne side ottoman cheki ottoman yeyo bagita ottoman proof kati eyo bulijo nebuuza eyo ottoman gyogambye ottoman eba ekola ki ku buliri abasinga batereka mu tawulo zaabwe abalala batereka mu tawulo obutono obutawulo obutono enkumbi bazitereka omwo ekirala waliwo omugaso gusina kuwulira waliwo eri kiri kye nalaba nga kyo kiba kavu bweki kiba mu ddiiro kiba mu kisenge kati ekyo
omuntu asobola kyeyambisa mu ngeri enjawulo ng'ogyeko okuterekamo enkumbi asobola kyona kyayagala okikozesa kuba kigumu ekimala kigumu ekimala newokiyimirirako kigumu ekimala kitegeeza nti n'ebintu ebirala osobola bikozesa okukola kuba kati byebikolebwa bye mbadde ngamba era si tebizitowa exactly ebitegedde kakati olugoye lwayita batya luno luno olugoye lwa swede luno olugoye lwa swede kati luno lugwa ku musajja wange najiibwa atagala kwozayoza luno olugoye lulungi okukuuma anti kyeŋŋamba lwelusinga kyembadde ŋŋamba atagala kwozayoza tatawana asobola nomumala emyaka ebiri nga tayozeza emyaka ebiri nga terulina kyerubadde mu myaka 6 wakati no terulaga lulaga nti terulaga nti lukyafuwadde kakati omufaliso high density oyumpiirako byonna package yonna bwetisete mu sentiment nga kuliko n'omufaliso ojja kumba kakadde kamu 65,000 bwe tuba tekuli mufaliso kakadde kamu 2,000 waliwo nalaba kitunda bukadde 2 bannange n'obusatu babitunda mwe mubyekolera ffe tubyekolera yenjawulo gye tulina n'abatudde wano eno buno tusigale wano nga twogera kati buno babuyita butya babuyita bu TV stand buno nno bwa 25,000 gyokka saagala nkulimba divorce 25,000 gyokka ako nga bwe kali awo 25,000 divorce ng'okatwala ewaka abantu batuseera ebintu TV stand 25 gyokka 25,000 ng'okatwala ewaka ng'okatwala ng'oteekako TV yo konna ate kagumu olubaawo lugumu tekana kikagenda bba TV stand mulabye ebintu embavagamba obukadde bano tuli ku factory price jangu ogule wano kati waliwo kali eri najibu kasinga okwagala kali kamadaala ako kalina glass kalina stands bidi so tekako wali ebimuli so tekako decoration yo kumitwala 3,500 joka owo budalo so tekamu ebimuli kalina safe so tekamu ebimuli so tekamu decoration yo manya wangu de bikopo oyina za award umuzaawo era devotion kimanyo ina award budrawer osotekamu ebintu byawo walo cheka TV sound bar wali once sound bar ngojisimba muli ngojiteka omo kati nze kati za award za YouTube zona ngenda ziteka muli tatumia westokidde bannanga mujja apo furniture wane Makerere Kavule opposite Total mujje mwefunire ku bintu tugende ko stand eri wali ne kali kano bakayita batya kano bakayita ka wardrobe tugende wali ka wardrobe nice wampos bana ensonga zo buliri tuzimaze kana akantu okalaba boguze buno buliri mukwano gwe yakave Saudi solo kwebaka wano boti soko je jojo soko tebakire muko wano bwe wati nze ati gwe mugasi banga kale banga tutaga ngomukongo gukuluma ngoli bwoti jangu wano bwe wati soko binga bakamwa tulabe aha kati mdoza mulaba wano ngomukongo guba gukuluma nga we bakako what flat okirabye ekintu eki bakola kasono kola massage bana fantastic spa chicken tuinaonekana akantu abantu kabalagika sokuyambako in case ngomuntu amaze okola massage tugendeko wano eno gye bayita side ki kano bakayita ka wardrobe mbadde nonjise side board kano ka wardrobe katuddo bwomala okwambala nga weraba wano ate nguteka engoyezo era mulina ne mulimu drawers munoteka mu ebintu ndabawo engeri y'olumabo kano kali mu mabo white marble kali mu sente meka bwe kasatu mu 5 jo kasatu mu 5 ngakateka mu nyumba yo mwana oleta lu sexy nga lutukira ka wardrobe ko oyo spa yali ampadde omuzungu nangamba naye tojja sobola bazungu abazungu byoyagala obbalageragera ku baabira badda kati mba neetaaga omuddugavu wa wano agenda okujja mu nnyumba nga alina mabo okitegedde ekintu ekyo kakati tudde ku eno stand eno TV unit abasinga bazimbe mu mayumba g'abalandi road bw'oba toyagala kumenyekana kuzimba kintu kitali nnyumba yo
gula kino kiri mu sente meka bwe kiti just kano kakakadde kamu ko kaka Uganda unit yonna nga bweri etuuka paka eno yonna kuliko draw otekayo ebintu byo wanotekawo TV yo wanotekawo wandiika wansi ogambe nti TV unit shege eno ye TV unit shege kati wandiika wansi ogambe nti TV unit ki shege yeeno gwe abagala okugenda mu mayumba g'abandi odi mugasimyese muteekemu unity osogula eyiyo nga buli gy'olaga ogenda nayo just njogeddeko abatana kuzimba nyumba katugende waliwo waŋŋambye nti bwenzija nsonga ku lugoye lwenjagala ne baluntungiramu so kaakati bannaye katugendeko kuwali awali engoye naye nga tuli ne Miss Apple ensonga tambuza bulungi nnyo kati video yamaze okuba nga atuusibwa mu kifo kino abaana bagenda kubanga bakwasaganya emirimu egy'enjawulo tuyite wano bannaye tuyite eno ndi ne Miss Apple omugagga wa kuno the boss lady oluseke twatandise oddunyiikiza tuyite wano makati nabyebitanda so yitawo wano kuhali tuyite wano kakati zino twazirabyeko kati njagala kulaba kweno kwerina jibu kakati eno entebe gye bayita batya eno bagita recliner sofa ya leather ya fiber kitegeeza ki recliner recliner oba kwegolola lwakuba eno te reclining but it is a form of recliner naye mu ngeri ya leather ya leather ate era ya fiber bino nno mbiraba mu nnyumba z'abagagga nakyalako ew'omugagga zino entebe oziraba muvuuka yeeyiya mbadde nsaba twongeremu okuvimbavimba naffe tugende ku ddaala ly'abagagga tugule entebe zino olozaza beyi zino entebe beyi gyensi ndoyinza n'okutya $2.5 zokka sentebe batugamba zibeera mu bukadde 2 naawe bukadde 10 tukuze batugamba za $7,000,000 era temusobola gigula era y'abagagga era ojja gisanga wakirumira yekka zino entebe ezirawo era gye mbadde ngamba ewakirumira $2.5 2 yes nga weggulira recliner sofa netuuza basatu n'omunana batuulamu etuuza babiri enetuuza omu ne kapo batuulamu kekali akantu kenagambye nti nikeesa obudde bakwatidde mu ddiiro osobola otuula wano ku recliner sofa ne guba nga kukola gutya kaca naye kati budde mubyokusaaga mba naye mujje wano ku Apple Furniture ekipande kiikyo waggulu awo naye bwe kibalage eyo na store yammwe eno ya store yammwe byonna byamukuva eri wansi paka wano kati tugende ku kitanda kya Sefco kitanda kya Sefco 5x6 bwe kiba kirina drawers kino kirina side drawers $88 zokka nga kijjudde nga kirina side drawers ng'otwala mu nyumba 5x6 nga weeyagala yeso kwate wano tulabe kati ojimanyi tuliva mu erase ne wano ogugwa naye divorce kati batugamba mukwate ku mirabba naye kati okwata ku kitanda nga kunyuma kino kye bayita batya puufu kano kapuufu kali akatebe okalaba wali abaana abatandika mu kampasa $48 gyokka okatwala banajibu bano aba KU omwana talina space nnene zigendamu zino recliner atwala kano kapuufu kakali ka 3-seater kano naye bane mbalabula de mugenda kagula temukawumuza nnyo byakunywa bwawe muyiwa kuno ebyokunywa zino ebintu byabagagga temala gateeka kuno ati amazzi biki tekanywa mazzi tekayina effect amazzi tegakalinako effect yonna oba oyiwako mazzi ono material wamwe exactly Apple Furniture ekipando neno side yamu yes yo mbadde gambe ya material jamu tugende no material wali engoye zosongako nogamba njagala mu lugoye bweruti njagala mu lugoye bweruti katugenda mu material tulabe bwe guggwa bino bitanda kati ono kino kibayita batya eno 5 ku mukaga just teitako enjawulo ya kino ne kiri kiyitako kina okuyitako nti waleka wasala space egenda ko side drawers kino no kya $6 zokka najebu kiri kiyitako kireke waliwo kino kire kiyita
lwosongako nsinze njagala ono neve blue alimu black wali ono black ate nsagala black amukwafu nnyo wali green wali mukwafu ennyo swedi wali ezo omulaba oyagala material ya kikeeka kikino nakyo weekiri oyagala kabulu akali soft ekitegeeza nti nze kala gyensongamu gye munkoleramu gye nkukoleramu ate oda zaffe tezitwala myaka manyanga myezi nedda simanya wiiki mu lunaku lumu otwala odayo mu nnaku bbiri otwala odayo si byeno bwe twagenda ku babazi n'abatunzi b'engoye n'omuwa olugoye oba ekitanda ngo olina omukuuma n'ejjambiya abakozi tulina ddala abamala ate nga nekye bakola bakikola ki bakitegeeza abaana tebawumuza mukono misana n'ekiro babeera bakola kati wano olugoye lw'ensongako lwe munkoleramu oyagala chako grey wuyo oyagala grey light yuno oyagala grey faded wuyo blue faded yuyo byonna weebiri jano nolondako ne obatoze nsobola okukwatira video nongamba nze njagala eyo gyendabye mu video eyo then nenjikola kino nenjikolera okusinga obatwala kino ekiri okimanya kifaanana nga kiri kino kikola nga kiri nedda ojja wano bana ebeeyi yamusuubuzi mujje wano ku Apple Furniture nabagambye okuva ggulo waliwo abalabye ntadde ku status Apple Furniture eggulo ebigambo byabadde mu inbox nti natandise nimulimba mbalaga quality tugamba quality at factory prices quality for generations mujje ensonga mugule ebintu tulina neno esaidi eno nawamu nenyabo sente ozijja wakale nga tuvudde mu byokusaaga nedda soko yimiriemu ko katono banaye olugezigezi bungi naye omwana w'obuwala sente wazijja bwakuba bizinesi nga y'amaanyi tukola nnyo divorce era nga wotulinga abagamba nti ffe tuli eri tukola ki tukola mpola webale kukola okuva gye twatambulidde okuva eri wansi n'okujja eno yonna tuli mu ofiisi ya muntu omu muno mweŋŋambira waliwo omukyala bamuyita Hilda Car Accessories ate kyali wange era abadde agenda kuyitirako wano yaguddewo edduuka simukwano gwange simumanyi nnyo but nze mbeera okundaba abaana ab'obuwala bakola bizinensi oyo Hilda bwe mba nga nze mulabye kuva nga atandika okuyiriba eri n'okutuuka wali yakoze edduuka epya wali Emmengo okuliraana Uhuru restaurant y'Emmengo awo nga Fufa House ng'okiridde awo yakozewo edduuka ndaba yaliguddewo leero kati bwe ndaba abaana ab'obuwala nga mmwe temugenze mu kutunda cosmetics atavaamu yadde sente yadde bamulimu nnyo nga muli mu bintu nga bino kati gwatandika nakakina situulu emu oba mwe mutu inspiring watandika nga kasituulu nedda satandika nakasituulu watandika naki nantebe nga bbiri singa bbiri natandika n'entebe eziwerako inspiration mu kudda mu furniture wajjawo yali atunda bibajje jjajjange yali tatunda bibajje naye nga we nakunnyonnyodde nze nalaba nga prices eziri katale nga ziri high ate ebintu nga bantu basobola bifuna ku affordable prices ate nga ne capital mulina nengamba wakisijja abantu ne mbasuubuza ku bbeeyi ey'obusuubuzi nga nnungi ate nga nekyembawa kirungi wanoonyereza nogamba lwaki abantu abaseera ebintu noganze kambaleetere ku price entuufu ebintu tebabiseera bambi buli omu asobola ogula ekintu wano everything is affordable. Okay. Yes. Wow. Side eno naye tulinayo entebe. Tulinayo. Kati ne main office ya Boss Lady. Yeah, eno office. Ene bana mujje mu office ya Boss Lady n'avaamu oluseke. Yangu anajimbu vasa ko tujabbe kwatedde. Eno office ya Boss Lady omukyala awo tuyingidde wano wano wasinziira. The place is nice. Wow. Kakati bangamba bloka tabako na bibi omuntu bwajja naga nti entebe agiparkingira ogimuparkingira ngimuparkingira ndiwo kola sebo otuleko wano banna tuyingidde kati mu office omuntu bwaga nti entebe miss apo bagiparkingire njagala kati gye mutuddewo mugiveeko ogimuwa ngimuwa eno bagita kona sofa irimu kona mpozi yeah solo kwebakamuko osobola n'obuukiramu ndowooza waguwulidde kati ate nze mba njagala entebe sagala erimu buno bugundi
Mbanja kange nga bwiri kyoyagala kyetukolera wano kwa Apple Furniture kyoyagala abantu bongera akanamba k'essimu bannaye enamba y'essimu eri 0749 84 62 wano kamera ebeeraga gye tuva yonna ndozoola gye tuva siyo gye tuva munda kamera ziba ziraba buli wamu security spy wabadde atudde client ne waba ayina ekintu kyerabiddewo basimu baki waneeno ebyokwerinda byonna biri tight transportation y'ebintu bino ng'omuntu aguze tuteesa ne client nalabyeko ku TikTok ng'ogamba bakasoma bange ab'embalala ntuuse ya waliwo bakasitoma ba orderinga nga bali mbalala kale nga ku luguudo lwe lumu tusobola obakombayiningira ne tubitikka omulundi gumu ne tubireeta bannaye abaana bagaggawadde bannaye muzuukuke kati tuddeko sayidi ndowooza ku sayidi wali oyo sisitawo bambi bamuyita mango egwe apple mango soko gyombuzeeko mango wamma how are you? Okay, you look so beautiful. Thank you. Are you engaged? No, I'm not. You are not? Yeah, by the way, I might be available. She's not mango like orange. So don't wait toba muyembe nti ojja kulinda kwengera okola otya. Nkonoke. So bambi olabika bulungi. Bale kusiima. Bakama baffe batulabirira bulungi. Nzo nsiimye. Ngaba bugambi kale bato nsiimye ngamba nkusiimye. Kale nkusiimye. Atoteekako kakale tujja kagataali tuga nti wansiimye. Nkusiimye. Gamba nti onkubye. Katonda. Gamba nti onkubye. Onkubye. Nkwatako nno ku kibegabega wano. Wow, bana mulabe ensonga bwe zigenda okutambula. Nze sigenda kuva ku Apple Furniture bannange. Oh wow. By the way, you are so beautiful. Thank you. Keep it up. Ate musigazo omukwano. Manya bana abo buwala enaku zino tebawangaaza mikwano. Ekyo nyo kibagamba. She's my obedient worker. She's Wanti? Ali so obedient. Abaana abo buwala nze nkubuulira. Manyi bino temwagala biwulira. But at times tuba twetaaga okwesigangana mu business. Oli bw'aba kutaddemu osobola okubeerawo tojja kuva n'ogenda otunda ebizigo maana bajja balowooza mpalana nnyo ab'ebizigo tojja kuva n'ogenda otunda ebizigo but wano waliwo ssente bannaye era mu ono ye onyweze bwoti kuba nze noono munyweza. She's a nice person. Wow. Mugambe nti you are a nice person. You are a nice person. Mwekahaga tulabe mwekahaga. Kati nze ebintu byensinga okukolera ddala bannange byebeera ku Apple Furniture ensonga wezika tuli mu office ya CEO tulako wali ng'omugagga ngenda okujja ssente. Mango togenda walabeera mu ntebe yaawe ya corner shape. Era ku bagita batya? Bagita corner sofa. Kati omukulu wali wakola nno ku mataala buli gye tuddaga beera kati wano wootuulira ddala. Yesebo. Omuntu asinzira emitala w'amayanja wakubira akasimu abamu ojjukira tuli mu time zones z'enjawulo ososanga Uganda buli mu kuziba mu America nga buli mu kuca essaawa yonna essimu ebaako sebo WhatsApp buli omu tumuddamu ate mu bwangu obw'ekitalo. Omanyi obuzibu buva bino ka ndowooza omulaba ali mu kuddamu message ni wonna wadda alina amasimu. Okay. Obuzibu buva ebiseera ebisinga ffe tukola ebintu bino sales gye kikoma okuba ennyingi. Ne customer care oluusi ekyuka abantu basombuwa. Kati omuntu ali eyo twagala omukakase nti ffe ku Apple Furniture weetuli okuweereza mu mbeera yonna ne mu kasente konna kojja nako tujja kuwa n'omuntu ne bwajja ne tulemagana nalemagana olumu abantu abamu bajja ne badipostinga oba nalwawo oba namala ebbanga tatadipostinze era customer care yesigalawo customer aba boss wange. Wow. Yeah, the customer is my boss. And if a client baffe bonna bakimanyi era buli gwe tukola kagamba neyanza customer care. There are some customers that are rude nga bali rude but ne wabe customer ne wabera rude ata olina kukakkana ne woba gwe boss customer ye boss wo
Yeah. Wow. Apple Furniture tuli Uganda tetuli walala Makerere Kavule. Kati abamu genda kwembuuza ate devotion awayambadde Apple Furniture. Yes. Baba nga family ogiyingidde nga mulimu abakwaniriza nga mwana mwalo oli gwe bayise Mango lwakweri yali eddala ndimanyi. Abasinga mujja kutegeera nti kati bagenda kuba essimu njagala Mango yabankola. Mango era ba clients bamwagala nnyo Mango. Mango. Mango togendera mbakira anti sikubanza I'm around. I'm the first. She's so cool, she's so obedient and she knows what to do. Wow, kati ngatumaliriza. Omwana omuwala ali eyo. Bubaka ki bw'omulekera wakati nga ali mu kuyiiya obulamu bw'ensi eno. Omwana omuwala kyemulekera topowa everyone has it. Buli omu alina obudde bwe. So topowa newe kiba kiganyira era ogezaako ekirala n'ogezaako ekirala topowa ate togamba mbu mama oba nze nabaaki oba byenkola nze nga tebivaayo abalala nga bivaayo just time eyo etannatuuka but ebintu byensi eno kulemerako misana kiro ye ya plan ekiddako tofaayo babakwogeredde ki oba bagambye weetisse katebe oba bagambye kati oyo yadda oba mukasooli as long as ofunamu ekyokulya ofunamu esente zigenda okulabirira kyonna kyofunye ekitono mukama wakuyamba ate n'otuuka ku kirala. Okay, abwetu otambudde olunaku olwali tubadde ne Apple Furniture tujja kuba tukomawo nga tukola episodes ez'enjawulo okubalaga linda nga tetunabagenda eno entebe eringa obuliri sibadde tujogeddeeko wano ino El sofa 5-seater inene kala ya wala abantu nga batandika kati nga bavuka ba student abatandika niyo bato ina buliri eyo obeera nayo webakaawo bulungi obudde ne bucha ate ne beja yinza n'okusesa kuba ya mitwalo nkaaga gyokka ya mitwalo nkaaga gyokka nfuniramu wa business kati ebintu nga mbitadde ku bbeeyi rayisi bannange birungi ndoza omuto oguwulidde bwegukutte gwa high density gugo gwa high density emito gyonna gye tukola wano gya high density mitwalo meka nkaaga zokka bana ku mitwalo nkaaga zokka jangu wefunire entebe ya L shape L sofa yeah it is the same thing yes L sofa L shape jangu wefunire entebe eno wano ku Apple Furniture Makerere Kavule opposite Total ojja kuba olaba ekipande olwo washing bay waliwo ekipande wekiri kiriko Apple Furniture ntinawo ne branch wali ku kubo tugendewo ku kubo kale soke tukatuuka tugenda wuzika ne branch y'okukubo ensonga tuzimalize bulungi tovaako ku celebrity track kati bannange bwe nagambe tujja ate ku dduuka erya side eno ku main wennyini kati wano njagala tusooke tulagirira abantu wano nedduuka nalyo weeriri wano eriri ku main kakati wano tuyimiridde wano tuyimiridde ku Kavule Toto opposite Toto yiri wali waggulu najiba abantu balage Toto yiri wali waggulu Toto ye Kavule yeye waggulu osala busazi kubo bot waneno kati wano waliwo ntebe za leather gwe wojja nga toyagala leather ng'oyagala zangoye ng'omwana akutwala ku workshop side wali eri aliwa side eri wali eri ekitebe kya NUP wali ebigere nga 10 okuva wano oba otuuse ku kitebe kya NUP side eri oba otuuse ku kitebe kya NUP najibu jangu eno tunda ebitanda gwe kyonna kyosiimye kyetukuwa wano kati eno gye bayita batya eno 3-seater eri mu leather eriko wood yemu neno eno nayo ya leather eyo nayo ya leather ya $2.5 eno 3-seater eno 2-seater singo yayo yinwane nayo ya leather kati ate eno eriko wood eno just yakakade kamwe $40 eri mmeka kakade kamwe $40 kamwana etuza abantu bameka ayituza abantu bana zibeera bwe ziti nezino etuza abantu 5 wano 2 ne wano 2 ne wali omu side eri eno gye bayita batya mpozi twasanze eri ogijukira eno gye wasinza okukwata togijukira Chesterfield naye eri mu leather Chesterfield etebe kika kya Chesterfield eri mu leather ndozo giraba eno ya black eriko golden stripes design zezo zimalayo ziraba ndowooza wow that's great kakati tuli Makerere Kavule side wano tulinamu kimu tulinamu engoye tulinamu emifaliso ezo solo laba
Tuka kamera huyo omula huyo mwana aliko hapo furniture ndozo omulaba. Naye tuka kamera. Omukulu je waleko. Ogamba oti obitambula bitya. Mpola mpola mpoziko mweyo. Okwasaganya oti emirimu wano. Tegitambula bulungi tegina buzibu gyona. Entebe nnungi n'ebitanda birungi ate nga biwangazi. Ekitanda kyaffe tusobola kikuwa ne tuwerako ne garanti wa mwaka mulamba. Ng'oli oko weebase. Nga weebase. Weeyagala. Buli kyoyagala kyonna n'otuuza okwo tekirina buzibu bwonna. Tukikusibira bulungi free delivery wano mu Kampala okka kumpi n'emiriraano. Waba walako oyongeramu ka transport katono nnyo. Wow, that's good. Kakati zino zezimu ku ngoye zikola zezimu ngoye zikola ebitanda zikola entebe gorolondako lwe tukoleramu ne wano wano ezino materials zino zimalayo zino ndozo zibulira eno ndozo zibulira appearance esokola ekitanda esokola n'entebe bwe bana yemujje mufune kati oli bajja nasonga ku luno nga mudda wali nga mukolera tumukolera material mulabi tukola abakozi tudde wali ku kitanda mukulu engeri gyali mu programu yegula ekitanda abyagala nnyo bambi kakati era kekana akabebenu ke nabalaze wali eri akaitaka ottoman kyako temwina ka otto woman unisex ottoman kali unisex kati kano kebikula kebikula notereka mu byoyagala nkumbi byonna tawero ngoye zidduka ojaga zikweka tuze ku butaala buli ku kitanda bwagambye obwaka si byakuzikiza ttaala mu kisenge notambula ng'okwatirira ebisenge nekikuba akagala akagera akasembayo newoba weebase ojjako switch obujja switch neweebaka bulungi kiri musente nekakino wekiti kineno nagamba ekyakakadde kamu emitwalo 2 kamu 2 kuliko omufaliso kamu kaga mu 5 ate ng'omwerako high density emifaliso gyange gyonna olaba ogwo kati izo 8 inches zino 6 wow this is 6 inch that one is 8 inches 8 inch wagula mpozi size deluxe kati twali twagala nnyo high density wali wagala bwe guti deluxe no wa mitwalo 3 gyokka deluxe nga 5 by 6 kati ekyakasimu tugereko kakati bannange ebintu webiri wano bale tuze kubalaga edduuka weriri naddala ku main wanata otanatu naye ekipande kinene ku opposite total wenyini mafuta side wali edduuka liri wano bwova wano ng'ogendere ate wali n'ebingi ennyo gye tubadde ekisookedde ne tujja wano so sigula abantu tuve wano ate n'abafiirako obufiizi kyenyinza okubagamba bambi mwebale tuwagira abantu bansupportinze abantu basupportinze girl child bambi nenziramu amaanyi agakola nze gwolaba seebaka amasimu gavuga ekiro kyonna nga bakasitoma abantu bampagidde neyanzanyo neyanzeege bannange temujjanga okwo wow that's great kamba sibwe wano nange mbere bulungi okutuusa next episode yetuna tukomyeyo nga tukomyeyo ku Apple Furniture twalage ensonga bwe zitambula gwayagala eddiiro lyo nga lirimu leather bwati nga lirabika ngeri yabagaga mulimu ka center table kana akaamaanyi visa card muzikiriza wano olinga ayagala kuswipinga nga aguze bazikiriza visa card accepted here buli kimu weekiri center table endala weziri wano nezino nazo ziba center table this is coffee table. This is called PVC table. PVC? Yes. Bana mpulidde ebigambo ebipya leero kamba siri wano